Wasizo otya nate omulungi ampuliriza we bali kwekomera ku Project Media TV gwe atanaba ku subscribe ngagenda maaso ekikole mu bwangu nnyo tusobole okwongera amawulire gafe ag'entertainment saako n'aga sports gasange ku projectmedia.com wali amawulire amalungi ag'entertainment saako n'aga sports gotasaanye kulabika nti nateera muganda wange mwennyinaze ogenda maaso osubwe njagala okukakasa ateera okutegeeza nti no omukulu Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu mwenna gwe mmanyi nga president wa NUP avuddeyo naye n'awakanya kino ekya UPDF ogenda maaso n'okulumba ekibinja ekya ADF mu DRC Congo. Mwenna mukimanyi bulungi nti Uganda oba president wa Uganda yatuma abantu bano bagende balumbe ekibinja kya ADF nga we mukimanyi obulungi nti olw'ebikolwa ebitujju ate era ebibi ebigenda maaso n'okulabika nti bifugaza eggwanga lyattu Uganda. So omukulu ono omukulembeze w'eggwanga yasalawo n'abagamba bannange mugende musobole okulabika nti mulumba ekibinja kino mu kikole byonna bye mwagala. Naye omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo n'ategeeza kye baakola si kirungi ate era tekiri mu mateeka. Lwaki? Yageze maaso n'ategeeza nti constitution ya Uganda efuga UPDF tesobola kukkiriza kulabika nti nate era bagenda maaso n'okulumba DRC Congo nga parliament tebagitegeezezza. We baali bagenda okulabika nti balumba ekibinja kino ekya ADF parliament tebagigamba wadde okugisunirako ekintu kyonna okubagamba nti oba bannange tuligenda kulabika nti nate era tulumba ADF batuuleko wansi bakiteseeko nedda tekyaliwo. Omukulembeze w'eggwanga ye yasalawo nga ye nasalawo atwale abantu bano bagende balumbegane ekibinja kino bakikoleko obukyamu. Ye ate ono amyuka Bobi Wine amanyikiddwa nga Nambeshe oba John the Baptist yagenze maaso naye n'ategeeza nti omukulu ono president w'eggwanga alina kyabala bagala kulabika nti nate era balina engeri gye basuulamu eggwanga lyattu Uganda wansi. N'ategeeza n'agamba nti bannange lwaki NRM egenda maaso n'okola ebintu ebitali bulungi mu ggwanga lyattu Uganda. Ye brigadier byekwaso omwogezi wa UPDF yavuddeyo n'ategeeza n'agamba bannange njagala bategeeza mwena nti no ebbomu we zigenda maaso n'okubeerawo zita aba NRM saako n'aba NUP oba omuntu yenna atalina wadde ekibiina. Lwaki mugenda maaso ne mutupaatikako amatu g'embuzi okutuliisa engo? Bw'atyo n'agenda maaso n'awakanya byonna ebyogerwa. Ye Bobi Wine n'agamba newankubadde kiri bwe kityo kye baakola kye kiri mu mateeka bali balina osooka ne batuuza parliament ne basobola okulabika nti nate ensonga baziteesako ne balyoka bagenda balumba ADF eri mu DRC. Nja kuba nateera nkwongera mu mawulire gaffe gwe yeekuumidde yonna gy'oli nkubuuzaako gye baliko gy'otusaako engalo genda maaso ng'okyekuumidde ku Project Media TV ate era nga okola ebibyo. Mbagala nnyo ate era mbagaliza olunaku olulungi musibe bulungi mweraba naye nkomawo.